Koloto. Ndaga muntu ofunye emitwalo 15 ow'ebiri ebiri buli 7 n'ow'ettaano ttaano bubiri kuno gwe mutwalo emitwalo 15 naawe osobola okwebaliramu. Ngambye mbweddeyo obulwadde bunnuma sikyalimu kyenva neeriira ndya buli ate kukola ki kati bwe ntuuse wano ndya buli ngula kanyama kasokaali neyo eri tubadde tufunanga 7 kitonde naye kakati ate tusigajaayo meka odesemba tuli batukumi kulya caayi sukaali kanyama ekibumba tooke ebyo nga bisembera nga ndya ankamalawo nga nindirira akalala kanyambye nagula muno omufoliso nteekaawo bantu bebakako kakuyambye ebintu bingi byesiyinza kunyonyola kwetematema ebintu tugula bingi tugulagula ebintu ebitono n'ebingi naye nga nze bwondaba okubala kwange kutono kyemalawo kyemalawo kalina oli omwana gwembeera naye gwenkawa n'ekizimbe gye nazimba kyetuzimba kyensasulako ssente kikanyamba nenkozesa ku kizimbe kasente kano nkafuna nalina akayumba kange enyumba yange nga kuliko akazigo nentekamu obuntu bwedduuka kakati awo bwenzijandyako mpola nzijambulyako mpola tugenda olutuuka wano ngaate buweddemu kati nga bwe bampadde ngenda kuzayo akasawo kasukaali ate era ngenderaawo okutuusa ati bwe balikuwamu abakyataddewo. Kasente kano katuyamba nnyo akatoogerekeka kakati nga nze nina abantu abawera 8 awaka naye ate ng'obuvunaanyizibwa yadde ndi wansi yadde ndi mukadde buli kye beetaaga bajja gyendi kakati ate akasente kano bw'okafuna nekagenda kukuyamba mu kugabirira abantu bo ekirala nekakola ne ku bulamu bwaffe bakuta obulamu bwaffe bugendera mu kujjanjabibwa buliisa bulungi n'obulikyo tusaba Katonda atuweere omukisa n'ekirala atwongerekoko kawereke kubanga embeera kati yagenda ekyuka buli kintu kyonna kiri waggulu twatwogererako katwongereddeko tuve ku mitwalo 2 n'ekitundu tulinnyeko naye nga kyattendo era kakati kano ngenda kwejjanjaba ate kaliise n'abantu bange awaka. Twali tutandise okusasula abakadde aba town council 161 nga tubasasula emyezi 6 awo gusooka gwakubiri gwakusatu gwakuna gwakutaano n'ogwomukaaga twakoma mu Desemba mbawagula okubasasula gavumenti kale tuwadde emitwalo 15 ebiri kitundu egyo tubasasula omuntu muwe naye nga gavumenti etuwadde emiliyoni 3.7 ezigenda okuweebwa abakadde 12,408 abakadde abo bebali ku lukalala olusooka naye nga etuwaddeyo n'abakadde abalala 456 bagenda kuba abasasulwa leero bayingizibwa. Gavumenti yakyusiza mu nkola olumala okuyingizibwa oba kufuna emitwalo 30 abo bo baawule. Kakati tulinayo n'abalala betugenda okukolako 49 baali bava bulamu ensi eno mpozi n'369 bagenda okubeera bafuna ate ensimbi kulwabo abafuna obufune n'abalwadde abataliiwo. Disitulikiti yonna tusuubira abakadde 13,396 tugenda okukola
Maria mchintona chikuli. Yafes, Olaf Yafes. Kena kuwana kadani no ofumaji. Yusuf. Olaf. Kanga haraka. Nama Tom Rus. Owarus. Ampenda kama yachi. Ya kebeti nalo mona hali. Mbadi kwa mama. Yekwani. Na kukamani yake. Luzira Erismas. Tura wale ojije oji. Amaliza okufuna ssente ng'ofuluma ng'ogenda ebweru. Bamuli bawano batta